sana RO ye mumuleka ayina ebibye, ayina ebizibu bye, ayina waayita, ayina byakola. Gwe tonnabiraba gwe bireke. Gwe bireke. Wogendera okulabira nti RO akola, ogenda kulaba omutumbi. Ogenda kulaba omutumbi omunene e Uganda awo. Mugenda kulaba emitumbi gy'abajjenero nga banoonya ekigambo RO fulani fulani. Mugenda kulaba emirambo gy'aba minisita. Waliwo omuyimbi agenda okuttibwa e Uganda awo ate nga muyimbi munene. Naye kanve ku muyimbi. Mugenda kulaba omulambo gwa Dewa Akiki. Dewa Akiki Erweru Mbadi Katumba Wamala Dikyo Room Samu Kidingi ne gurupu yammwe muli eyo mwefudde ba RO nga si yemmwe bagenda batta. So nekyo ndowooza tukikanyizaako ekyokwokya tekisaana kintu kirala. Mmwe mwokye bizinesi zaabwe. Mazima ddala mu musana guno tosobola kwokyayo kibira kya Kalitunsi nga mukimanyi nti mwayina ekyalo kyammwe baabagobako ne basimbawo Kalitunsi ne basimbawo Payini. Wabula mumuyitako Payini nga muwaana buwaanyi. Banange omusajja ayina emiti. Mukwate Payini mwokye ebibira byabwe. Basaanyaawo ebibira byaffe ne basimba Payini. Gwe tofaayo mbw'oba ettaka lyali lya simanyi lya Forest Authority lyokye. Eyo nvuddeyo. Nababuulidde ku mukyala gwe baagala okuleeta ku kitebe. Oyo n'ekyo nakyo gyekiri. Now mu kabano mujjukira ababodaboda be twabagamba abaalina pipiki ezaalingako ekigambo mwendo ne bakijjako, era kati tokyasobola kulaba bodaboda eriko kigambo mwendo. Bwe baamala okujjako ekigambo mwendo ne basibako akagatto ne tubalumba mu kagatto. Bwe twabalumba mu kagatto ne bakajjako ne batandika okusiba enkoba nga zireebeeta. Bwe twaba exposinga ku nkoba ezireebeeta ne bazijjako. Kaakati wulira ekiriyo bagamba bannayuganda mubuuse nnyo okutuula ku bodaboda musooka kubeetegereza temulinnya bodaboda z'Abanyarwanda. Egundi obwavu bubatta tebakyakola. Oba bw'oba ogituddeko toyogera ne bwakusojja ebigambo toyogera. Kati wulira ki kye baakoze okusobola okuba nga basobola okukola babeere nga bakola nga babatwala. Baabawadde masiki za bbulaaka. Beefuula abagaadinga enfuufu. Lwaki bambala masiki? Baakweka identity nti kubanga mubeetegereza nnyo okulinnya pipiki osooka mwetegereza bw'olaba nga Munyarwanda tomulinnya. Kaakati baleese masiki kubanga oli bw'ayambala masiki ekifaananyi kye kyafaanana tekivaayo bulungi. Balina ebinnyo biri kungulu, balina biki kati ateekamu masiki ng'asibye ennyindo nti kati tosobola kumu identifyinga bulungi yaani. Eyo ennambiro bw'olaba owa booda ayambadde masiki togirinnya. Bazze mu masiki za bbulaaka okusobola okuba nga bwe beesanga beemanya. Masiki zaabwe zifaanagana. Kati tandika okulaba ababodaboda abambadde masiki. Bonna baakabano, bonna bambega. Bw'omala otula ku pipiki n'atandika okusojja ebibooziboozi by'enkyukakyuka naye n'amanya waakututte. Mukitegedde? Nkugambye twabajja mu kigambo mwendo kye baali bawandiise ku kalevu nga bakiwandika ku mandigaadi za pikipiki ku bulevu buno obuleebeeta ku mandigaadi ey'omu maaso oba ey'emabega. Ne tubaleeta mu kagatto ne bajja ku nkoba ne bava ku nkoba kaakati bayambadde masiki ne badda ku bikoofiira ebya raawundi ebya Muhoozi Project. Kale neyo nayo nvuddeyo. Tugenze mu kalulu k'e Kawempe.
ebintu byonna phase 1 gye twayogera mu kalulu ke Kawempe mwagirabye kati tugenze ku phase esembayo. Meeting eno nga yabaddemu Museveni abamu ku bo kuliko n'abala Museveni Balamu Barugahara Salimu Swale Bamwine DPC Kawempe Damulira Muhozi n'abalala bateeseza ebigambo bino. Ekintu kya Jjaati, amawulire ga Jjaati gaabakubye nnyo, bonna bajeegaana. Poliisi esirise, amagye gajeegaanye galumiriza poliisi, Parliament nayo nabagamba tulina okuyimirira batukole ebintu nga ffe example, nga ffe experiment, tewali agenda kutuberera experiment. Naye batukole ebintu byabwe byonna bye baagala okutukola, batuke ekiseera nga n'aba defending nga tebakyasobola ku defendinga Museveni. Ekyo nno kirina kubanga ffe twewaddeyo, ffe tulina okukkiriza. Olunaku lumu mami wa mama Ebeni yafa. Mama Ebeni talina gwaddako, talina amuddako mu bulamu bwe mu nsi, talina gwaddako, talina amuddako. Gwazaalibwa omwana ogwo, dadi we n'afa nga ali mu primary, n'asigaza mami. Mami n'afa mu 29 January 17. Nalumwa nnyo, n'akaaba nnyo, nafuba nnyo okulaba nga mmugumya naye nga taguma, kuba mu nsi yali asigaddemu bw'ati. Naye nina ekigambo kye namugamba oba nkibagambe. Anyway, wamawire tokyogera, wamawire kyogere, wamawire tokyogera, wamawire kyogere, wamawire kireke. Anyway, tuteekwa okubeera experiment, tuteekwa okukkiriza ebintu byonna 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 tubeereko kale ffe tuprotectinga abaana baffe. Wamma kankireke kubanga kijja kundeetera wano. Kati tukkirize tubeere nga ffe ebizibu byonna 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 ebyagala okukuba Uganda oba omulembe gwonna oguddako bikuba ku ffe, ne bitatuuka ku abo be tuprotectinga. Bwe guba musana, His Excellency yaleeta simbo gye bayita ambuleera. Ambuleera enkuba bw'eba etonnya, ambuleera ebeerawo yo n'etoba, gwali mu ambuleera n'otatoba. Bwe guba musana gwokya ambuleera n'okuswensuka oba n'eswensuka, naye gwe ali mu ambuleera n'oba n'ekisiikirize. Bwe tuba twasalawo okubeera nga simbo ambuleera, tubeere ambuleera eri Uganda n'eri abaana baffe n'eri emirembe egiddako. Omulembe gwaffe gweweeyo, omusana gutwokye, enkuba etukube, naye bali omulembe gyaffe giri egiddako tegikubwa enkuba, tegyokebwa omusana. Kaakati oluvannyuma lw'eggulire lya Jjaati, ebigambo ebyo bye njogedde mwe muli ebigambo bye nayogera bye saagadde kuleeta nga bwe nabireeta luli, kuba mujja kwonoona ebigambo byaffe. Abayaaye mumanyi okubba ebigambo byaffe ne mubitwala ne mubyonoona. Kale kati wamma wulira, tukole bwe tuti, tweweeyo tubeere ekyo kyonna ekijja kijje, ne bwe kuba kufa tuffe, ne bwe kuba kufa tuffe, naye abalala tewaliddayo kubeerawo omulembe gufa mu kugujajaamya bwe gutyo okufa okw'ekyeyonoonere. Tekiriddayo omuntu afe ng'awummudde buwummuzi, omuntu afe nga tewabaddeewo kyakuddamu. Now, kati Jjaati ba Museveni baaswadde.
mwe saabagambye nti mubeere nnyo ku intaneti obutambi bugenda kutandika okujja mulabye akatambi pulezidenti katuteereddeyo n'akamakugunyu mu kalinda ak'obulogo kandijja ninga akiwulira buliranga n'atera okukalaba akatambi akatambi ako kajja mpuliranga n'atera okulaba omusezi essaawa yonna mwandiraba omusezi nga yeekejja ku kitebe kya Nuupu biibya nti bitandise era pulezidenti akiwandiise bulungi nti ako ke kamu ku bungi ennyo bwe tulina kaakati bateesezza bwe bati effujjo ligenda kukolebwa naye ennaku zino okuva kati okutuuka nga 10 bagenda kujjamu ab'amagye kubanga Jaati yabalabisizza mwagitambuza nnyo ne mugirabisa Jaati egenda kuvaamu n'ebitongole ebikuumaddembe omusimbi ogwafulumye gugenze mu groups eza ghetto bayuwe ssente mu kawempe mu baana ba ghetto ne ghetto ezeetooloddewo okuyingira mu kawululu ako bakole effujjo nga liringa lyaba civilian ku ba civilians okitegedde kiwe Museveni omwagaanya era baagala bafulumizza miliyoni 10 n'ezi baziwadde Balamu miliyoni ezo 15 zigenda mu baana ba ghetto onule 15 bigurupu ebirimu bamajambere bani bebagenda okuyuwa mu kawempe bakole effujjo kyenva mbagamba nammwe bwe muba muteeseteese okubaako bye mugenda okukola byonna mubikole nga mwambale ebikookolo nammwe mwambale ebikookolo kati yessaawa anti be basoose obyambala abakuumaddembe palamenti ne yeebuzaabuza bannaddiini ne beebuzaabuza bonna ne beebuzaabuza mwambale ebikookolo tugwisanye bwenyi kati lwaki baagala kikola bwe batyo baagala okikola bwe batyo effujjo libeeremu nga balinga abasirise kati ng'ennaku z'omwezi 10 Museveni agenda kuyuwa amagye wulira bulungi ng'ennaku z'omwezi 10 bwe banaamala okukola effujjo bagenda teekawo abantu abakulu mu kawempe nga boogera ku mawulire bannanga abaana nga basusse nedda bannaye kino tekijja kukkirizibwa gavumenti otunula butunuzi nga abaana bakola effujjo lino kati gavumenti eyiwa amagye ng'ennaku z'omwezi 10 nga wabulayo ennaku ezi okulonda bagambye bagenda kuyiwa amagye n'ebyokulwanyisa emmundu ebimotoka biveeyo ebyatalaga ebipya ebikola ebitakola biyibwe mu kawempe bayiwa amagye mu kawempe naye amagye gano kye bateesezza kino tebakuba ku muntu yenna era tebakola effujjo lyonna era temugenda kulaba wa amagye oba wa poliisi n'ogu akuba ku muntu naye bwe banaaba bakikoze bajja kuba muleeya nga ba civilian kati bwe bayiwa amagye n'ebyokulwanyisa bagambye bwe bati 1 batekewo n'emisuuluulu guno gwambuka guno gukkirira nga abasirikale batambula tebanyega muntu bali mu musuuluulu okuva ewambogo wansi eno okukuba eryebwayiise paka eryettula naye ng'omusuuluulu ogumu gugenda ttula ate omulala guva ttula gujja eno ebwayiise omulala gukkirira omulala gwambuka buli luguudo lwonna lubeereko emisuuluulu nga gyekola bwe giti mbu kitiisa abantu okujja okulonda ekirala abajja okulonda batye amala okulonda addukadde ewaka kibawe tayimu esobola okubba akalulu muwulidde bulungi babakuutidde ne babagamba kamera etufuukidde kamera temukuba omuntu yenna temukola ffujjo ku muntu yenna naye mmwe mweyiwe mu bungi mu uniform temunyega muntu abantu basobole okusigala mu mayumba gaabwe bagambe sika akalulu tetugenda kufa emundu ozirabe sigenda genda
aba yeewaddeyo n'agenda n'alonda, olumala okulonda adduka emisinde agende yeggalire wuwe. Kaakati basobole okulangirira akalulu nga tewali yaasitula mutwe, mwenna nga muli waka. Akalulu kammwe bakabbe. Mukitegedde bulungi? Mubiwulidde bulungi ebyo? Kati temutya kintu kyonna, mujje tubeere mujje mu bungi. Ate bannayuganda mwenna mweteeketeeka akalulu ke Kawempe kajjeko Museveni. Kitegeeza Museveni asigaze ennaku 11. Leero si 12. Kitegeeza Museveni asigazza ennaku 11 okuva ku ntebe. Tusobola okukikola. Mujja kunsonyiwa amaloboozi agayitamu bannaayi. Nabagamba tuli mu kafunda. So ng'ennaku z'omwezi 10 Museveni agenda kugula amula zonna aleete mundu. Naye amagye gonna gaweereddwa gundi tegakuba ku muntu, tegakola effujjo, kubanga kamera zibaliko, ate Museveni alina ebimwetoolodde bingi ebimulemesezza obulamu. Ba cabinet ministers mwenna ababadde badojinga cabinet, ng'omanyi oludda ogenda mu cabinet, enkya ku Mande genda mu cabinet. Ba minister mwenna betukolagana nammwe temuddamu kumisinga cabinet. Babuulira twateesa mubeere nga muliro yonna eri Museveni aleme beekengera. Bw'oba omanyi obadde omisinga cabinet, omusajja atandise obba profilinga, mumwe mulimu be bagenda okutta. Omu ku minisita asuliridde okufa ye ono Kitwe gundi boss Kitwe yani Samu Mayanja, saawa yonna Laama. Kansirike waliwo abannanfuusi bannange bannaddiini tubeegayidde bwe muba temulina nga mulemereddwa okubaako bye mwogera, oba nga bye mwogera mubitya nga temusobola kubyogera mu bulambulukufu, temuddamu kubaako kigambo kyonna kye mwogera, temuddamu kwogera bintu bitakwatagana, okusinga okwogera obulimba n'okutuusa omukolo. Temuddamu kwogera bigambo nga temwekakasa bigambo bye mwogera gwe Bukomeko. Mbadde njagala genda mukuwumbawumba wiiki naye sisobola kugendayo nga simaliriza. Bukomeko yagambye bw'ati. Kati nga nve no nga Bukomeko mumukuba empinga bagamba mbu nno nnina empisa embi, wulira. James Bukomeko asaba bakulembera ebibiina by'obufuzi okwewala ebikolwa ebityoboola n'okunyigiriza abantu abatawagira. Onagamba nti enkola eno eyinza okuviirako okutabangula emirembe mu ggwanga. Ono okwogera bino abadde ajaguza okweza emyaka 5 ng'aweereza ng'omulabirizi w'Emityana. Ebifaananyi bino mwalabikidde abasirikale b'ekibinja Kijat ekirwanyisa obutujju nga bakwata eyasunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda okuvuganya mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North Luyimbazi Nalukoola. Oba oli awo bye biviiriddeko omulabirizi w'Emityana James Bukomeko okusaba abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi mu ggwanga okwewala okunyigiriza abantu abatabawagira. Kati kwabo ababadde bakuba Nalukoola kuliko abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi bameka. Bw'oba tosobola kuvaayo n'ogamba nti Museveni komye fujjo okumubuulira direct, naye mmwe bannaddiini mmwe mulina amagezi mu mutwe, Bukomeko olina amagezi mu mutwe, awo walabyewo ab'ebibiina by'ebyobufuzi bameka abakubagana oba abakuba bannaabwe. Olabye Bayibuli kye yagambye jjo kye twasomyeko mu kitabo ky'okuva essuula 23 nti tokwatanga ekirabo kubanga omuntu bw'akuwa ekirabo akuziba emimwa. Bukomeko osoma Bayibuli, awo olabyewo ab'ebibiina by'ebyobufuzi abakubagana, abakulembeze b'ebibiina bameka awo, mpayo abakulembeze abaleese furakasi eyo. Wakwata ogumotoka gwa Museveni nga bakuteeka Emityana. Bwe muba temusobola kwogera direct musirike. Twewale ebikolwa byonna
kibiina kyokolaki kyowagira. Ono ategeezezza ng'ebikolwa bino bwe biyinza okuvaako emirembe mu ggwanga okutabanguka. Tugenda mu kulonda ebikolwa ebibi ebyokunyigiriza abalala bibi nnyo bijjawo emirembe gya Uganda. Njagala tubeere nga tukolagana wadde oluwaki gibaddewo ogirabawo. Agamba nti bannabyabufuzi balabire ku bawagira ttiimu z'omupiira ez'enjawulo. Bannabyabufuzi baani ekyomupiira abawagira ttiimu ez'enjawulo awagira ttiimu endala oba Man U oba Man City oba Arsenal tabeera mulabewo. Muyinza obutakwatagana naye tekitegeeza nti mulabewo aba munnabyamizannyo era twagalana bwe tukugana mu nkiiko zaffe nga bannabyamizannyo tubeera muntu atya muntu omu. Ono aliko amagezi gawadde bannaddiini ab'enzikiriza ez'enjawulo ku nsonga z'ebyobufuzi naddala mu masinzizo gaabwe. Baleme okwenyigira mu byobufuzi obutereevu. Waliwo abatandise okufaayo n'agamba nti ndi wa kibiina kino sibagira gundi ekyo kikyamu kiba kitta ekkanisa Kristo. Tuteekeddwa okubanga ffe tuli waggulu w'ebyo byonna kubanga ffe tugatta abantu. Olwaleero obukomeko lwawezezza emyaka 5 bwe kyanga alondebwa ku bulabirizi bw'Emityana era wabaddewo ebikujjuko ku kkanisa yo. Bw'omuwulira ng'ayogera oyinza okulowooza nti ayogedde magezi bw'oba tobigenderedde naye byonna temulimu magezi n'aka. Ekkanisa eteekwa okuyimirira ku mazima. Ebyo bye mugamba musimanyi mbu noobeera Newton simanyi. Ekkanisa eyimirira ku mazima n'erambika bannabyabufuzi. Ekkanisa yeyina mmwe mwina okugamba Museveni omugamba Museveni tokola why are you beating around the bush mbu bannange era abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi awo olabyewo ebibiina by'obufuzi ebikubagana bimeka. Wakwata ogulabo gw'omusajja gukulemesezza okwogera. Bw'oba tosobola kuvayo n'ogamba Museveni nti gavumenti ne Museveni poliisi mukomye ebintu ebyo kubanga mmwe muyina amamundu ajja kujjako ekibundu. Kuba omanyi akuyinako fayiro mmwe musinga okubba amataka mmwe babukomeko mmwe bannaddiini mmwe musinga okubba amataka. Mmwe musinga okubba baka bannammwe. Bwe muba temusobola kujja kwogera bituufu mubireke mubiveemu temwekweka wano kwefuula abalina bye mukola nga temulina bye mukola. Sirikira ddala nga bwe wasirika sirikira ddala. Vuga ogumotoka gwo senga olunaku lumu gukunyiga. Koyo okutumanyira wano. Ekyo kintu kyannumya okuva mu mawulire okuva jjo lwe nakirabye obwedda kinnuma nga njagala kujja live. Naye era kale kasita nkitoddeko katono. Enkya ku Mande tugenda guyisanya bwenyi naddala ekkanisa ya Uganda. Bwe mutalekerawo okwebuzaabuza at least yo ekereziya tusobola ogiwaayo tiiki tusobola okugiwaayo 65%. Ekereziya yo tusobola ogiwaayo at least 65%. Obuyisiraamu bwo bwamala dde okufuna Sheikh Kiti bwo bwamala. At least ye alina engeri gye yeetisa ekifaananyi ekyo eky'obuyisiraamu era obulwako ne buba naye waliyo gumubajje n'omulevu. Ate mubajje olabika oli embizi. Mubajje bw'otaweerwa kirabika oli embizi. Kuba okola ebikolwa ebibi ebisinga n'okulya embizi otunda otya emmali y'obusiraamu. Temuyina makulu. Mubajja oyinza n'okuba ng'oliira mu kisiibo. Mubajja oyinza okuba nga wabbye edda obutunda wanywedde edda obutunda. Waliwo ebisiraamu ebimu ebyefuula simanyi ebiyimaamu simanyi ebyefuula bikinga birya n'embizi binywa n'omwenge. Wamma abayisiraamu abali mu kisiibo mwebale kusiiba Mukama Allah abongere n'omukisa wamma. Kale tugenze mu kuwumbawumba wiiki eno olunaku lwali lwa Sunday lwe twagamba nti temwekubagiza kubanga muffe mwennyini mulimu obusobozi obwo obwetaagisa okutununula. Obusobozi bwe tunoonya tuteekwa okuba muffe mwebuli. Kakati ku olwo twasooka mu Exodus chapter 3 verse 16 ne tugenda nga Mukama atuma Musa n'amugamba genda ono n'abaana ba Isirayiri obajjeyo e Misiri naye genda otandikire ku abakadde ba Isirayiri oyogere nabo
kubanga balina obusobozi bw'enjagala bakulembera abaana abo abato babaleete. Abakadde bwe beebuzaabuza ne beebuza amagezi bwe baafa bonna nga bafudde baweddewo, Mukama yatoola mu bavubuka n'aggyamu abakadde. Abakadde abali balina okukulembera abaana bwe balema okukulembera abaana beekulembera ne batuuka mu nsi ensuubizi. Abakadde bwe bataakikola, Katonda yatoola mu bavubuka abo n'alondamu abavubuka n'abafuula abakadde. Eyali alina ebiviri n'abisalako, eyali alina empale ng'azisibira eno. Sheikh Kiti yagamba Allah yennyini ye yakwata empale n'aziggyayo eri wansi n'azizza mu kiwato, n'amugamba kati empale gisibe bw'oti, n'amugamba kati n'enviiri ezo zisaleko. Sheikh Kiti yakiggyayo bulungi, Allah n'amugamba n'ebyo ebyokunywa amazzi toddamu ganywa, kati nywa lwenzooli, ate munywe publicly ng'ensi ekulaba. Era abeera awo ng'atudde ogenda okulaba ng'asumulula ng'anywa mu kamera, si kumusibako bigambo. Yatugamba Allah yennyini ye yabikola, n'aggyayo empale gye zaali n'entambula n'agikyusa n'amu pano beating. Mu printing tukiyita pano beating, oba ne bamakanika bakirina. Ng'obadde olina emmotoka bagikulubudde bagigoomeza yonna erimu ebigundi, bagitwala ne bagikuba ennyondo ne bagikolokota ne bagikola pano beating, egenda okuvaayo yonna nga mpya nga kalangi kakola kati ng'emasamasa. So Katonda n'akwata omulembe n'agupano beating, n'aggyamu abeetisika essanduku ey'endagaano ya Mukama, n'agamba kati mmwe mukulembere bannammwe babagoberere. Era bw'ogenda okusoma Yoswa ogenda okulaba ng'abaana bano bayabuluzaamu River Jordan. Kati awo ogenda mu Joshua chapter 3 ojja kulaba nga baabuluzaamu River Jordan, naye ng'abakadde bonna baafiira mu ddungu. Muffe mulimu obusobozi obukola byonna bye twetaaga. Bukomeko ng'amaze okusiruwala bw'atyo, Emitiyana waliyo bukomeko. Omuvubuka oli mu bodaboda, oli mu chapati, naye gwe bukomeko kati, kubanga bukomeko afiiridde mu ddungu ly'Emitiyana. Kazimba Mugalu amaze okufiira mu ddungu, waliwo omuvubuka awo mu Kampala awo nga gwe Kazimba Mugalu kati osobola okwetikkawo obuvunaanyizibwa bwa Kazimba Mugalu n'otuyingiza. Kyemugamba mu ekereziya tewaliyo bavubuka, lwaki buli musumba gwe bawa obusumba mu ekereziya bonna bantu bonna abavubuka mu kanisa, manya mu kanisa ya Uganda muveeyo mu taking over, otherwise ebyo ebisajja ebyo ebikadde bigenda batomeza, bali mu bimotoka. Kazimba Mugalu yagamba bw'oba oyagala pasita akusabire ekkanisa nga mwagala pasita abasabire muwone, esaala zikwate mumugulire emmotoka avuge emmotoka ennene nga yesinga mu kanisa, kubanga bw'oba kanisa oyina emmotoka ennene esinga ey'omusumba, bw'akusabira esaala tezikola kuba obeera tokkiriza. Katonda owaabwe ali mu material things. Waliwo omuntu omu alina obujulizi wano eyabumpa ennaku ezo. Omwana yankubira essimu Kadaama n'aŋŋamba pasita nsaba kunsabirako, nyina ekintu wano ekintu kinnemesezza ekyeyo okuva lwe najja wano namalawo akaseera katono nfuka ku buliri. Bakama bange bampaddeyo ewiiki ezi bwe mba nfuka ku buliri bagenda kunzizaayo eka, ate nze maama nze taata, ate n'abazadde bange nabo nze mbazaala, nze mbalabirira. Kati bwe nzira ewaka mbeera mpedde, ate wendi walungi mukama wange anjagala, naye nfuka ku buliri. Ne bwe nebakawo eddakiika 3 nfuka wate nga babadde bampisa bulungi, nina ekisenge kyange, nina amasuuka meeru, naye okufuka ku buliri kugenda kunzizaayo eka. Ne mugamba kale tudda mufuka ku buliri, n'aŋŋamba nsabira ko nze esaala ewedde, toddamu kufuka ku buliri. N'agamba pasita nga tosabye, kubanga mwamanyira biri ebyabasumba bammwe, simanya kukasukira omucungwa n'ogwa, simanyi nakukola bwati n'ogwa, awo n'omanya mbu nno omuntu asabye.
namugamba toddamu kufuka ku buliri mu linnya lya Yesu. Ate nze mponya Yesu yawonya namwogerako kasita omuteeka mu sentensi nemugamba genda toddamu kufuka ku buliri mu linnya lya Yesu. N'agamba pastor tusabe, ne mugamba essaala ewedde. Ate nno mbadde si gundi akantu ako sikategese nandibadde mbakubira audio ye. Yangamba naye pastor essala ye ebeera nga yakusaga obeera nga asaaga. Pastor kimanyi si kyafuka ku buliri. Pastor si kyafuka ku buliri, ndi mu contract nkola. Omusimbi guyiika buyiisi si kyafuka ku buliri. Gwe wenna omuntu omukulu ali eyo ng'ofuka ku buliri bugenda kulemesa obufumbo. Toddamu kufuka ku buliri mu linnya lya Yesu. Omuvubuka oli eyo omuvubuka oli muvubuka mulungi, muvubuka mugoggofu, olemeddwa okuwasa otya okuwasa kuba ofuka ku buliri. Toddamu kufuka ku buliri. Toddamu kufuka ku buliri. Toddamu. Toddamu kufuka ku kuba nze mmanyi ebyo ebizibu by'okufuka ku buliri. Toddamu kufuka ku buliri okuva n'olwaleero. Tokola ki? Toddamu kufuka ku buliri mu linnya lya Yesu. Waliwo omulala eyampadde obujulizi n'agamba pastor wajja wano n'obuulira ku kintu kiri ekya masturbation ne mpulira nga omutima gwange gunsalira omusango. Bulijjo abiwulira eyo abasawo simanyi mbunno abasawo mbunno nga basomesa naye nga tebimukwatako ng'ali addicted naye yaŋŋambye twayogedde yesterday but one ng'ennaku z'omwezi nga 28 lwe twayogedde n'aŋŋamba mpezezza omwaka nga sikikola tekibangawo. Luli yali tazibya lunaku. So njagala ne twogera ebintu nga biriko obuyinza n'amaanyi kubanga nga Katonda yabituwa yatuwa obuyinza n'amaanyi tubikozese. Muve mwoyo katembo oyo no. Fukamira osabe bw'oba okyogedde kyogere ng'okyogedde kiveewo. Yeyo nagenzeeyo ntya. Musobola okutwala ebifo by'abo batasobodde kusukka ddungu. Abamu mubalabanga abaliwo babalwisa mu ddungu baafa dda, bakazimba mugalu baafa dda, bafiira mu ddungu. Ate mbadde mu kisiibo ate obadde oyagala ngejje nga ndi mu kisiibo bannange. Ndi mu kisiibo ate ogamba mbunno ngejje. Nammwe mundabye nga nkoze kituufu nkoze. Era kati empale nzisibako ekikwanso. Ebizibu ebiri wano obimanyi ggwe. Anyway, so muffe mulimu ba elders newankubadde tuli bavubuka. Olwaleero nalabyeko debate endala ebaddewo eyaba MP eyabadde eya BBS telefina. Kyannumye nnyo nalukola tewandigenze mu BBS ebyo telefina ebyo. Gundi bakukolerako erinnya. Oyo Busuulwa Danistan Busuulwa mafia eva abeera ku BBS ng'atukuba. Tewali linnyeyo owaffe weni UP tewali linnyeyo ku debate ogwo. Naye nalabye Khalifa Aganaga ng'alwana okubeera jento okubeera elder. Nalabye Khalifa Aganaga ng'ava mu character eri eya bad character. Ayina ne brand bagiyita bad character studio. Naye mulabye ne FDC mutaddeyo negamba oyo gwe tulinamu essuubi Lido Wencha. Khalifa Aganaga leero mu debate eno ye yansingidde. Nkugambye mweno debate ye yansingidde kubanga yalwanye. Wulira nakugamba first term eyange ya senior wano. First term ekigezo kye nasinga okukola obulungi nafuna 28% yali political education. Master nanjerega nenswala. Gundi eyaddako tamu eyaddako nayingira enkaaga wa around 60 yannangirira okuba best. Second term nze nali best. Why? Waliwo luli mu first term yali afunye 9 naye ate nga kati afunye
887 nze namusinga. Nze namusinga. Era yannangirira kolo mu senior wanu n'agamba senior wanu mwenna asiimwe yasinze okukola political education kubanga nalinnya ebitundu nga 7 ku buli 100. Bannaye genda olabe Khalifa Aganaga yalwanye okubeera elder. Khalifa Aganaga, keep it up. You can make a good leader mass eyo sikati. Wejjeeko kiri ekya bad character. Owulidde bwe bimenya oddangamu. Wameeyo nvuddeyo. Olunaku olwaddako twali mu Luke Sura 12 okuva ku lunyiriri olwa 3:5 tuka ku lwa 5:9. Wano Yesu yasomesa. Kolo twali tusoma nti waliwo bosi waffe ayina be yalonda n'abalekera batulabirire n'abalekera n'ebikozesebwa byaffe nti naye bw'alisanga nga babikoze bulungi ne batulabirira bulungi ajja bbawa empeera naye bw'asanga oyo yakwata emiggo n'akuba abaddu nga yalagajjalira n'obukulembeze bwe. Oli kabaka walagajjalira obwakabaka, walagajjalira abasoga, walagajjalira abanyolo ate ng'entebe ogituddemu, walagajjalira abakyoli ate ng'entebe yakyoli ogituddemu, walagajjalira ekereziya ng'ate olutaali ogiremeddeko, walagajjalira ekkanisa naye ebikoofiira tebikuva ku mutwe buli ssaawa obeera mu biganduula biringa ebiteeteeyi. Obeera mu biteeteeyi by'ekkanisa naye nga tolina kyonkola. Bayibuli egamba oyo ajja musawako omutwe. Bose ajja basawako emitwe. Oli sipiika wa palamenti. Wabula buli kye bakubuuza ogamba anti alinga ayogera mu nnyindo. Nze siri wano kubanga ndaba buli kimu ekitambula. Ebyo saabirabye. Wabula nalabye Ateeso. Elders from Ateeso going, where there? At NUP to do what? Bible egamba yakuwamu awo katono naye oliayo weraga. Bwe bakubuuza ebyajja ati nze simanyi jjati. Bible egamba ajja kusawako omutwe. Eyo ne tuvaayo. Twalangira okusiba n'okusaba mu kitabo kya Judges chapter 7 from verse 1 to the last verse nga Gideon alumba abasajja Abamidiani, Abameleki n'amawanga agava mu ddungu awo, mu Ethiopia awo, mu Eritrea awo, waliwo abasajja awo Abasomaliya awo bonna nga baatuzinda mu kisenyi, be balina bizinesi z'omu kisenyi, bali awo baatuzinda, ne bakwatagana n'Abameleki, ne bakwatagana n'Abamidiani, ne bajja ne batubonyaabonya mu ggwanga lyaffe. Katonda n'asitula Gideoni n'abasajja 300 n'abakutulamu abamu n'abateeka ku social media, abalala n'abateeka mu diaspora, abalala n'abateeka ku ground, ne balumba abasajja bano ne babakuba ku ttaka. Olunaku olwaddako olwazzeeko twagambye tetukola bajjajja baffe bye baakola ku mulembe gwa Ssemwogerere ne Besigye nga tetunnaba kusomoka Yoludaani. Waliwo bye baakola emitala w'omugga, ffe tetubikola abamaze okusomoka omugga. Kwolwo twagenda mu Genesis chapter 11 from verse 29. Waliwo Katonda plan gye yali alina ennungi eri Teera. Teera n'asimbula okuva mu nsi y'Abakaludaaya gye bayita Yura, n'ajja naye bw'atuuka e Harani n'abeera awo, era awo we yafiira. Naye Katonda n'akwata Ibulayimu n'amugamba saakutuma wano, nakutuma Kanani. Teera yafiira Harani eyali agenda e Kanani. Mukama n'agamba Ibulayimu wamma gwe va wano weeyongereyo. Ibulayimu n'agenda ayingira Kanani. Ibulayimu bw'ayingira Kanani n'atandika ensi eyo. Abaana bwe baasumagirasumagiramu ne beetwala mu buwambe, Katonda yabakwatirwa ekisa yabakomyawo
omulundi ogwokubiri. Bw'abakomyawo ne Yoswa n'abayingiza mu nsi ensuubize, Yoswa abagamba mu Yoswa 24 wetwali ng'abagamba bannange mujjukira bajjajjaffe bye baakola emitala w'emigeri, mujjukira Teera Nakoli ne baani bye baakola ne binyiiza nga Katonda. Iffe tusalewo tuweereze Katonda omu ow'eggulu. Naffe ne tukkanya ne tugamba ffe tujja kukola bye tulina okukola, tetujja kukola bajjajjaffe bye baakola. Basemogere bye baakola bye byatuviirako okubonaabona ebbanga lino. Besigye bye yakola, Besigye bwe yajja mu opposition yakwatangamu ba elite bye yakolagananga nabo ebyobufuzi ne batula ne ku mmeeza emu ne Museveni. Ffe ne tweyongera okufuwa, ffe ne batutuulira. Kati ffe tetukola ebya Besigye. Kati ffe tusitula abakulembeze, ffe tucekinga abakulembeze. Owange nga tetukyakulaba, gwe nga tetukyakulaba, ffe tetugenda kukola bajjajjaffe bye baakola. Tukola byaffe Mukama byatuluŋŋamizza okukola mu mulembe gwaffe. Omulundi ogwadzeeko twabadde mu kitabo kya bye tukola byonna tetumenya mateeka. Tewali kimenya mateeka, era ffe batuufu mu bye tukola. Twalaba Yesu ebintu bye yakola mu John chapter 7 from verse 1 to verse 52. Bw'olaba enjiri eri awo yonna n'ogisoma bulungi, ojja kakasa Yesu yatupulipeyalinga n'agamba bye bagenda otukola, naye baabimukola, naye tweteeketeeke kubanga tujja kumalako era tujja kuwangula. Yesu baakola byonna okulaba nga bamunyigiriza. Nkugambye naye ng'enjiri ya Yesu eri emisana n'ekiro, nga ne bwe basindika abasirikale Yesu tebamukwata. Wabula ng'ebigambo byayogera baddayo nga bamaze okukkiriza Yesu. Abasajja Abafalisaayo baatuuka ne bakola statement mu kitabo ekya John 7. Omusajja yagamba n'ogamba, kale mulabe abaana bano, mulabe abantu bano abatamanyi mateeka, mulabe abasiru bano abatamanyi mateeka. N'ababuuza, nammwe abatutte, nammwe mumusembezza, mwe be natumye omumukwata, ate mukumyewo muyimba people power. Oyinza okikkiriza nti abaana b'SFC baagala people power ne Kyagulanyi okusinga gwe bakuuma? Oyinza okikkiriza nti abantu abali mu bitongole ebyokwerinda batwagala nnyo okusinga bwe tulowooza? Okimanyi bagambye, omusajja yatugambye nti baamukuba ne bamugamba tetukukubye lwa kirala, tukukubye ogende obagambe mwongeremu amaanyi mutununule. Omusajja abuuza, Museveni yagamba abantu beeyo musesa n'abagamba mmwe temumanyi kye bayita kusuula gavumenti. Naye mukole byonna bye mukola, gavumenti eno